tusoose era tukitongolezza wano olunaku lwaleero. Habitex Promotions nga ndi wamu ne Emma Promotions oyinza okwongerako kyalenga twegasse ne tuteekerateekera abadigize ekintu ekirungi kyetulowooza nti kigenda bajjako stress abadigize ne bagenda okutambula nga bali famire zaabwe balabe abayimbi abanene bonna mu kifo ekimu ng'eno muzadde ozze abaana bazannya bali mu byewuubo bali mu kuwuga ng'eno abayimbi bali mu kuyimba Bakenzo Bapalaso Taaya Bamaliaki bonna abayimbi bonna abanene nga bwe muzze mutugoberera concert tugijjeko engalo era tugenda gitongoleza wano ku lunaku olw'enkya 31 ku Freedom City era egenda kubeerawo buli mwaka tugitumye party after party esookedde ku Freedom City olunaku olw'enkya 31 olwo ate nga lumu tugende ku Fido Beach enteekateeka nungi nnyo nga bwe manyi nti Habitex emba nga nkutte mu kintu nga ndala ne siniya munnange Emma Seroko kyalenga ekintu kigenda kubeera kirungi era abazadde mujje n'abaana omwana yekeka gwe tutasolooza yoyo yekka ali mu luguudo naye ozze naye ng'omuweese ng'atambudde omutwalo gumu n'omuzadde omutwalo gumu abanaatuula waggulu wali mu baloodi ejja kubeera emitwalo 3 wano ku Freedom City naye ku Ilo Beach nga lumu ejja kubeera omutwalo gwa Uganda gumu era abanajja ku Ilo Beach mwenna muli bavyayivu ebigambo mbimaze kyetwogerera poliisi nga bwe mukimanyi tuli bakulembeze b'abapromota emitendera tugiwanya ekitiibwa era poliisi concert yagitongoza bulungi nnyo era nga bwe mujja okulaba mu maaso obadde olina kyogera kyeŋŋamba ekyenjawulo ekisigaddeyo abaana omwana ayingira ng'asasula omutwalo gumu taddamu kusasula okuva lwayingira azannya paka saawa 12 ez'akawungeezi omuzadde wookoyira okuva ku saawa ezo wootukidde saawa 12 omwana wemugiramu taliiko kugererwa budde ajja kuzannya okuva lwayingira paka lwotuuka lwogamba kati omwana ng'atege kozi n'ekirala wano olunaku lwasatu mu olumu kyekifo ekigenda okusinga okukuba fireworks ez'omutawaana fireworks zembadde mulaba mu firimu zembadde mulaba ebweru mugenda kusooka kuziraba wano era wano etteeka lyawo ng'ogenda kukolerawo basooka kukulaga kipimo kya fireworks zogenda kukuba era wano mu Uganda yonna weyakola ku fireworks ezitali za bulijjo ogenda ziraba ku Freedom City sawa 6 beziwera nga Kenzo Palaso abayimbi bonna bafikufa Mike abajefeta Aruna Mubiru omukaabi Aruna Mubiru omukaabi Chris Evans nga tebannaba kutandika kuyimba n'abayimbi abalala bonna sawa 6 beziwera tugenda kusooka fera stoppinge tusooke twetoolole ekizimbe tulabe fireworks eziggwa olwo ate tuddemu tuyongeremu temekaabe mpaka ebudde naye nga famire temuzirikaayo abakozi bemuyita ba house gaalo temubalekaayo olwo enshow bagitumye family day out party after party tubaddeko mu lukuŋŋaana lwa poliisi olunaku lwaleero wetubaddeko ne batutegeeza nti buli muntu yategese ekivulu bamuwadde ebbanga mwalina okubira fireworks Freedom City bawadde eddakiika mmeka batuwadde fireworks wano ku Freedom City batuwadde eddakiika 15 era ndowooza ffe tusinza okuba eddakiika ennyingi eddakiika 15 olw'obuzito bwa fireworks zitugenda okukuba naye nga tubaire tukyali mu nteeseganya eddakiika 25 naye nga wetwogerera essaawa yonna basobola okubeerawo nolaba fireworks eddakiika zino zonna esukka 15 naye nga eziri official 15 mu Uganda yonna tewali wezigenda kubeera ensonga tetuzogedde Habitex kikyoyogera ku nsonga ya URA okuwa omusolo ffe kennyini nnyini obuziina ffe ffennyini